Ekitongole kya poliisi kisuubiza nti ssabbiiti ejja kyakufulumya ennambika entongole ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'akakalu ka poliisi. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde nga guggwako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayogerako eri eggwanga yategeeza nga akakalu ka poliisi oba giyite police bond n'akakooti oba giyite bail bwe kataateekeddwa kuweebwa buli muntu ku nsonga ezitali zimu. And the soft handling by the police and the courts of such criminals through giving them police bonds and court bails. I have raised the issue of bails with His Lordship the Chief Justice, and I have banned the issue of police bonds. Any police personnel that gives a police bond to a village thief when the case is ready for trial will be held fully accountable. Firm legal handling of criminals is very useful. I've shared with omwogezi wa poliisi mu kampani Milan Patrick Onyango bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitalo kya poliisi e Naggulu ategeeza nti ssabbiiti ejja basuubira okufulumya ennambika entongole ku kiki ekiteekeddwa okugobererwa ku nsonga y'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga era nga kino kyakubayambako okumanya emisango kika ki egitali kuweebwako muntu kakalu ka poliisi. Naye kati ffe nga poliisi tulinda binava eri oba gye tuyita guidance okuva eri omuduumizi wa poliisi nga tulagirira nti emisango gino gye temuteekwa kukola ki okuwa police bond kubanga yeki ekiragiro kya pulezidenti, kubanga abasirikale abamu bayinza okukola ki okutafuta bubi ekiragiro kya mukulembeze. Kati ebyo biri muki muri pipeline. Wabula ono akikaatiriza ng'akadde kano bwe batannaba kukiteekesa mu nkola butereevu era nga nakyo kyennyini tebasobola kukibuuzaako bibuuzo oba kukikuba mu bituli. Supposed to be given police bond, but our junior officers may misinterpret that even somebody of affray case, somebody of assault case, that should not be given what? Police bond, and they might abuse it. That's why the Inspector General of Police is coming up with guidelines for us. And when that guidelines comes out, I know even next week, when my boss is here, might be able to give that position. But as per now, we are not questioning the directive of the what? Of the president. Ono era ategeeza nga ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga bwe kigenda okubayambako mu kukola emirimu gyabwe ng'ekitongole. Zaako okwogera nabo nti mu kiseera kino kituufu ekiragiro we kiri, naye n'ekiragiro kino kitulaga ekisooka tuteeka okukola omulimu gwaffe ogw'okunoonyereza amangu ddala gye tuyita quick and efficient investigation, okulaba nti oli oba waliwo omusango gy'alina oyo omusirikale ali mu kukola ku musango ogwo ayinza ateekwa okuteekamu obwangu n'amaanyi okulaba nti fayiro tamala ne fayiro tusaawa nga tesusa 48 naye Yisa Kigongo kuba Channel 44 Oleggulo.